Abazadde ku ssomero lya Kitebi Secondary School beekozemu omulimu mu ngeri ey'okwesondamu ensimbi ne beezimbira ebizimbe nga bakolagana omunakulira essomero lino Hajji Adan. Essomero lino lyatandika mu 1980 ng'ettendekero ly'ebyemikono ne bagenda nga balikyusa n'ekigendererwa eky'okuyamba abaana b'abazadde bamufuna mpola okutuusa lwe lyafuulibwa erya gavumenti. Kyokka abaana be baasukka obungi ng'ebizimbe bibalinawo bitono ddala nga tebisobola kumala baana kwe kusalawo abaana ne batandika okusoma mu bitundu bibiri okwali abasoma ku makya n'olweggulo nga Hajji Adan annyonnyodde engeri gy'atuuka ku kirowoozo kino n'abazadde. Abaana ne bajja ne bayitirira obungi. Kizibu kye twafuna abaana baasinga ebizimbe obungi era ne musalawo nga solution ng'essomero lino kamulifuule double shift secondary school nga abaana abamu basoma paka ssaawa 7 ne badda awaka, abalala ne batandika okuva ku 8 ne badda awaka. Kibadde kizibu nnyo. Kamulegeya asimye abazadde abavuddeyo okulaba nga bakwasiza wamu okukulaakulanya essomero lino nga ye Samuel Luboga akulira olukiiko olugaba emirimu mu kitongole ky'ebyenjigiriza alabudde abasomesa okukomya okukabasanya abaana kuba be balina okubeera ekyokulabirako. Saagala baŋŋambe nti yogera ku basomesa bo ŋŋambe nti abasomesa bange bakwata abaana. Nedda, njagala mbagambe nti abasomesa bange be bazadde b'abaana abo. Yes, Supreme Mufti Sheikh Siriman Kasule Ndirango atendeza gavumenti amaanyi g'essa mu masomero gaayo kuba kati nago gavunganyiza ddala mu kukola obulungi. Sebo tukwebazizza nnyo, weebalire ddala ettaffaali lyoyongeddeko obanna we baakoma ate n'oyongerako okoze kyattendo. Weebale nnyo, weebalire ddala, tusaba Katonda akukwatireko. Kamisona Jeni Kyalisima Mwesigwa asimye omutindo Kamulegeya akwatadde amasomero ga gavumenti yonna gye bazze bamuteeka ku ky'emisaala abasabye okuba abagumiikiriza. Wandibadde bagamba nti emisaala tenaba kubeera mirungi nnyo. Yes, naye balaba nti gavumenti efubye nnyo okwongeza emisaala ate ejja kweyongera okubeera ng'eyongeza misaala. Ye Ntale Abasiraamu basomeseddwa ku ngeri y'okwejja mu bwavu. Okusomesa kuno kukoleddwa Hajji Adan Ntale nga bakuutidde naddala abasajja okwewala obwenzi kubanga buleeta obwavu mu maka n'abasaba lwakiri okuwasa abakyala abalala. Omwami bw'aba yakusobya nawe tunuulira yakusobya nawe oba tosobyangako omusobi. Ono asabye Pulezidenti Museveni abalowoozeeko ku nsonga zaabwe. Naye ye wakumaanyi kino kyogera kati bandaba Abasiraamu betusinga okwagala Pulezidenti Museveni naye Pulezidenti Museveni twetaaga okitegeere nti Abasiraamu batulyazaamaanya. William Mutyaba ne Ismail Nsubuga be bakusekedde gulino Bukedde TV.